Top Celebrity ke kanyumero kenkuleetedde mwe ŋŋenda okuyita okukutuusaako abantu ab'enjawulo abakola ebintu ebibafuula abasukkulumu ku balala okwetooloola ensi yonna. Ndi Jamii Radio Uganda okukuweereza. Kantandikire mu kisaawe ky'okuyimba wano mu Uganda nkuweeyo omuyimbi Top Celebrity akola ebyakabi ebireetera abalala okumwegomba. Si mulala ye King Kong, Fresh Boy, Fik Fameka ng'ag'obuzaale ye Shafiki Walukagga. Fik Fameka ono okwetooloola olukalu lw'omuddugavu Africa y'omu ku bayimbi abasinga okuba abaakabi mu kuyimba, mu nnyambala n'enneeyisa zaabwe, era nkuleetedde ebifuula Fik Fameka ono okuba omusukkulumu ku bayimbi abalala. Naawe nkakasanga wennaamalira ojja kuba omunyeenyesa mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Katono nnyo gwe wennaayagala okugula ettaka ery'ekyapa oba ery'endagaano ku bbeeyi ennungi okukamala. Kampani ery'emu yokka Nkeeze Real Estates Company Limited abasangibwa e Busega wano mu Kampala, ate nga n'enkola eya kibanja mpola bagirina nga estates zaabwe ziri ku nguudo okuli Masaka Road ne Mityana Road. Bafunire ku nnamba y'essimu 0794545627 bakutuuseeko empeereza yaabwe ey'omulembe. Kansooke ne talanta gy'alina mu kuyimba kwe yatandika mu mwaka gwa 2017 bwe yajja ne sitayiro eyiye wamma n'emaamira Uganda yonna, ng'era zino ze zimu ku nnyimba zaayimbye bukyanseemu w'amatu era ne zisiikuula ne bayimbi banne mmeeme. Mujjukire mu nnyimba nga Kutama, Skonto, Kachima, Mutuwulira, Ndi Byange, Buligita, Mbiga wa Bbaala, Mafia, Gwabisobola, Different ko n'endala ze siyinza kwetantala kukubalira. Fik Fameka ng'oggyeko ennyimba zaayimbye yekka, ate akoze collaborations nnyingi n'abayimbi abalala, nazo ne zifuuka ettabbu mu Africa yonna. Fik Fameka mukulojjere nti okakase nti ddala y'entambaazi ya kinyoma erinnya omuti nga yeetisse, kuba talina luyimba lwe yali ayimbye n'omuyimbi omulala kaabe mukazi oba musajja ne lutabeera hit. Mu kuyimba Golden yamutonera obwongo obwesera okukira olwejje lw'amazzi ku kyoto. Fik Fameka rapa atawunyikamu nga ne mu dansolo yafuuka sesso talirimu ntamu. Bw'olitta toolya ate bw'olireka toolye. Bwe tudda ku kyokwambala oba fashions bayimbi batono nnyo abamwenkana, ate bw'aba ku ddaala lya nsi yonna kikyoleka lunye nti mu Uganda bayimbi ba lubatu ddala abamwefaanaanyiriza. Ono buli kyateeka ku mubiri gwe butereevu kifuuka kya ttonsi ku katale, era abatunda ebya fashions be bayinza okukakasa obulungi byenjogera nti si byakweyogeza ng'ow'amalibwa ayasira embwa nti bw'eri bulwamannyo ndigisongolera emmambo. Fik Fameka y'omu ku bayimbi abasinga okwagalwa ennyo abadigize beppo n'okubeera ow'ettunzi olw'ebivvulu oba zi konsati zazze ng'ategeka abantu ne bazijjumbira. Oyo nno y'abadde Top Celebrity waffe owaleero. Tuddiŋŋane nga nkuwa omulala mu vidiyo eddako. Mbadde Jamii Radio Uganda okukuweereza. Mweraba, Wangala Maaso Moogi.